Z'ensonga z'omuwala wa siriimu eyakwasa abalenzi olukunkumuli tezinnaba kuggwa mbiina maaso awo pengepenga avudde mu mbeera ate ye Rema Namakula naye muyina maaso awo ajja kunyumira ddala ng'omulabi okwo jjajja Ichuli kw'otadde ne Madubala bannange nabo mbalina nga mwetwala bijja kunyuma nga mbalabyeko ate Yesire Queen mukwano ayongedde obbalumya nti bo bakozi ba mirimu mulekero bagireganga ate ebya Pastor Bujingo mukwano nabyo mbiyina maaso awo bijja kunyuma oba bijja kwetagisa nga naawe okoze ki obyewuliddeko nenga mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi mami ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna katonda kusubscribe wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo munnange Yesire Queen ayongedde okulumya abagamba mu bo tebasobola kukolera ddala mirimu nzize mbayeterako obutambi bw'abasiire Queen obuwera olwoke ne baletera nga ali kusiika ebinyeebwa ne baletera nga ali kwoza bintu kati munnange ayongedde obbalumya nti n'emmere ettookedde asobola ddala oddinyiga bwe ntyo nkutandise ne Maama Phina munnange amawulire ag'essanyu agaliwo Maama Phina yatandise dda okubuulira enjiri era njagala nsooke nkuteereko ka vidiyo akakakasa Maama Phina ng'abuulira enjiri ate tweyongereyo n'amawulire gaffe bannange. Menya endagaano eyo, menya endagaano y'obwavu, menya endagaano y'okusiraana, menya endagaano y'okudiba, menya endagaano y'obutazaala, menya endagaano y'obutaagalwa, menya endagaano y'obutakola, menya endagaano y'obutaba na mukisa, menya endagaano ya buli kimu osigaze endagaano ennungi kuba mu Bayibuli mulimu ebigambo ebiru Yoyo no munaye Maama Phina nga mukama bwakola omulimu ogw'amaanyi munnange ye mukama Maama Phina omulimu yagumukozeemu dda era munaye abantu batandise dda omuyita erinnya lya Pastor Maama Phina bannange ate mawulire malungi bannange ddala Maama Phina yaani atandika okubuulira enjiri nammwe mwewuliddeko bannaye singa sibateereddewo ka vidiyo osanga mwaligambye nti bannaye Anisha Sylvia News akola ki asala omugambo naye munnange wano ffe tetusala mugambo twogera kintu kiri kwalaali yoyo no Maama Phina anti munnaye mukama akola ebinene ate tujjukira buno obudde bwa kisiibo eno basiraamu bali mu kisiibo ate eno n'abakatholiki nabo bali mu kisiibo naye kati naye tomanya mukama nga wakola ki mukama nga wakola ebinene ne Maama Phina naye yamukyusizza dda kati yafuuse dda pasita bannange butereevu kankwolekeza ate wa Rema Namakula olabe kiki ekibaddeyo kiki ekibeera ewa Rema Namakula nga basiibulukuka beeyisa batya balya biki bafumba biki kansooke nkutwale mu kavidiyo ka Rema Namakula ate tweyongereyo n'aga Pastor Bujingo bannange Pastor Bujingo ye bamuvuga sipiidi wadde naye abavuga naye nabo bamuvuga sipiidi anti all right. Pick one. Karibu. Are you guys okay? Yeah. Mani abatasibi we basoose ku dining. Abatasibi I can see you all. Mama sauce. Ama wasibi. Mani abatasibi rano senga wabana. Oyo naye teyasibye. Byebyo n'omunnange ate yibeere wa Rema Namakula mukyala Dr. Hamza munaye muki mu budde bw'ekisiibo nejjukira nabasuubiza ka vidiyo ka Pastor Bujingo nga bamutwala sipiidi bannange mumuvuga abavuga bannange zino z'entalo simanyi na kumanya era nzikiriza nkuteereko ka vidiyo ne bamye kusaba vidiyo eno gimpereka like era naawe wonna oba nga tunaakusubscribinga tisubscribinga era onyigire mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo butereevu katolekera ate vidiyo ya Pastor Bujingo nga bamuvuga sipiidi bwe kyabatwala sipiidi n'abavuma biki leero naye ate afunye yamufuula bannange nyongera obbajjukiza ne bagamba 2023 yo ow'omutima omunafu tuyambe baamu bukyali dduka mangu mu 2024 anti munaye abantu bo obusungu bungi pressure ku pressure bannange kakuteereko ka vidiyo ate tweyongereyo n'amawulire ntambuliza
Layini yene tuuke ku ndiga zonna ezisabire wa Haji Bujingo. Olunaku lugenda kukya lumu Haji Bujingo ogenda kubibwa embooko ku katuuti ng'oli mu kuweereza ndigazo kubanga wavadda ku mulamwa gw'omu ku bapasita abaali basinga obulungi. Naye kati watandika okuzannya ebyobufuzi, watandika okusosola mu mawanga. Ekibuuzo ekyebuuzibwa, lwaki olemedde ku Kyagulanyi? Lwaki olemedde ku Kyagulanyi ku nsonga z'ebisiyaga ng'ate omusajja tannavaayo kwogera butongole? Tulabye wano abasajja aba NRM nga Andrew Mwenda, tukimanyi bulungi nnyo, ali ku kakiiko aka Muhoozi Project, yavuddeyo n'agamba nti ye talina buzibu n'abalya bisiyaga nga tonnamwataakinga. Bujingo weesonyiwe Kyagulanyi bw'oba olemeddwa okugamba ku basajja ba Muhoozi ne basajja ba Museveni abasapootinga ebisiyaga gy'omumwago ku Kyagulanyi. Bamire eddagala yabadde agenda mu inbox zaabwe kuba yabadde asobola bw'abanga yabadde abamanyi, cause in the first place amanye nti bano abantu balina abakyala, balina families, abakyala bano balina families, abantu bano balina bamaama abatamanyi bintu bya likes, tiwetaaga likes oba wetaaga comments. Oyinza okyogera maama w'omuntu n'azirika, oyinza okyogera omukyala n'azirika n'adduuka n'agenda ne bamukebeera emirundi n'emirundi ng'alaba akantu kagamba negative naye ng'agamba nedda. So how is it bw'ogenda mu inbox zaabwe n'obagamba bannange ekituufu nno mumire eddagala oba ekituufu mugende babakebere, nze bankebedde nga ndi positive. Yes, banange ekintu ekyo kirabika ng'ekyangu naye kizito. Ekirala erinnya ly'abakyala bano ate bo bambi abatalina musanga abatamanya nako nti abantu bano baakukwanako. Bo baleseewa, likes tuzaagala, comments tuzaagala, tuba n'obusungu kuba nyiza okugamba nti abadde likes obanga bwabadde busungu. Tuba n'obusungu naye lowooza nnyo ne ku bantu bano b'ogenda okwaffectinga abalala. Mulimu ebintu abantu bye bakola nga bajja ne bakwogerako ba ne bakuvuma, nze omuntu n'avaayo n'anvuma nga Shamimu, naye nga nsobola okunnyonnyola abantu bange ne bagamba no bwe tutyo bwe tuba mu limelight nti omuntu yenna asobola okujja n'anjogerako bwe kityo. So nga abantu bange nabayita nembakola ki nkyogere ntya, nembagumya nga bukyali nti bannange ndi mu limelight naye nti omuntu asobola okunjogerako bw'ati. Naye bannange ekintu ky'okugamba omuntu nti ayina siriimu ate oba bagamba bugambi nti ekisibo yalwala siriimu nga mwayawukana emyaka emeka nodduka ne weekebeza, kati ate ng'okyali naye ne bajja mu vidiyo bwe bati ne bamumenya mu mannya agabadde. Olaba nze mikwano nze they are just my friends naye nawulidde nga nfa just a friend. Kati ate olwo maama, ate olwo omukyala, abantu bano balina abaana abakuze abalina ku social media, bonna tobafuddeko gwe weefuddeko ng'omuntu. Abaana gye basomera, baganda baabwe, bamaama, abakyala bano balina bamaama baabwe, balina bakasitoma baabwe gye bakolera, alina ebizimbe byayingira.